Buzibu. Yes, you've come out, but ovuddeyo otya. Nwagi obusungu bwakuyinako bongi atenga naye tosobola bu invalidate. Ne busy yalina obufaananyi, busy yalina obufaananyi. Busy nateeta obufaananyi abulina. Soga someno post. Mami Destiny, busy natete. Mami Destiny in brackets Winnie Nwagi. Yalina best friend we gwe bayita Irene, not the artist. Shortly nga Nwagi yakazala Destiny, I made a mistake and I had an affair with Irene. Nwagi, ma tata Destiny. Okay. Shortly nga Nwagi yakazala Destiny, I made a mistake and I had an affair with Irene and she got pregnant too. Hey! Vunula! Munange mukasera katono nyonga nga mama Destiny yakamala okuzala Destiny. Ate munange sitani ono mwaberedde omubi yanke ma nenzira ku best friend wa Winnie Nwagi naye nendo mutikka. Bagambe ye Irene. Amanya ge ya Irene. Okay. Nwagi we yakimanya yanyiga nangamba tell Irene to abort that baby. If not, ebyaffe bikomye. Nwagi we yamanya ku kyolubuto n'agamba Irene olubuto alujjemu. Singa talujjamu nze naawe busy we bikoma. And you will never see Destiny no more. Era n'omwana wange toliddamu mulaba. Nze tebanjoga. Bambi yamujoga. As a Christian, busy Christian. As a Christian who doesn't support abortion, I refused. Ng'omukkiriza akkiriza mu Bayibuli nga okujjamu olubuto is a sin. Saakikkiriza. And Nwagi left with baby Destiny. Nwagi era bambi n'agenda n'omwana. Irene later gave birth to Destiny's young sister. Oluvannyuma nga kisewa akaseera Irene yazaala muto wa Destiny. Desire. Since then, Nwagi hated me, Irene and Desire. Okuva olwo Nwagi yankoowa n'akoowa Irene n'omwana gwe twazaala Desire naye n'amukooyerako. Nakkiriza ensobi yange ne neetonda naye Nwagi yagaana. People who think I'm an irresponsible dad. Abantu abalowooza nti ndi taata atalina buvunaanyizibwa. How can I have 2 kids and only take care of 1? Lwaki nsobola ntya okuba n'abaana babiri naye nga ndabirirako omu? Owuwe ne mmuleka. Ekimunyiiza kyekyo. But when I try to make things right, she says, wasalawo kugenda ne Irene, sigala ne malaaya yo. That was a post. Nakola endala 8 hours ago. Rasta Josh Rukundo fell in love with Winnie Nwagi when she already had a baby from me. Rasta Josh Rukundo. Yagwa mukwano ne Winnie Nwagi already nga mwinamu omwana. Josh is my friend era yakwana Nwagi nga nkimanyi bulungi nga akimanyi bulungi nti she has a baby. Josh yakwana Nwagi gwe ninamu omwana nga Josh akimanyi bulungi nga ne Nwagi akimanyi bulungi tutuli ba mukwano. If Josh was the biological dad, singa Josh abadde taata w'omwana omutuufu, then why was Winnie always complaining? Lwaki Winnie buli kaseera abadde nga yeemulugunya? Mutata w'omwana tafaayo ng'ate already baali bonna. Mami Destiny in brackets Nwagi, stop hiding the truth. Wano wansi mu kasako yaani oyo? Aluwa? Wano mu comment. Anti ndija. Mami Destiny Nwagi, stop hiding the truth. Jangu tugonjole ensonga zaffe babiri nga tebiriimu mawulire mukwano. But he's on social media. Teyandibadde gwe Winnie, jjukira byonna bye tuwayitamu. Ani oyo? Busy yennyini. Akoze posti n'amala najja ne commentingira. Teyandibadde gwe Winnie, jjukira byonna bye tuwayitamu before you became famous. Winnie wandijjukidde bye twandiyitamu nga tonnafuuka w'amaanyi. The first cut is the deepest. This is too much, Mami Des. Kaakati bassebo ne bannyabo, I believe buli muntu yenna ku mulamu obw'ensi eno ayinayo omuntu asobola okwogerako naye. Vidiyo gye twazannya ejjo eya Nwagi nga yogera ku baby daddy kyali kiboozi. Yeah. Wakati wa Jackster
ne Nwagi yes ne bayitako ku mwana ne taata we yeah conversation wagirabanga yatandika eri calm it got lit and heat kino kyali kimanyiddwa naye okusinzira ku Nwagi nga gyafiweringamu kinyonyola kati ate kyayinza obbanga kyawulira kati era namwenganga nayagala omubuuza ku byataata w'omwana n'amuwulira naye okusinzira ku bwino bizi gwakyaleeta compromise yeetagisa how naddala ku saidi ya maama omanyi waliwo ebibi ebivunaanibwa ningera bisolosonyiyibwa nga kitaata ng'okuzaala mu best friend wange thank you nti omusajja okuzaala byatadde ekifaananyi nga bali basatu omusajja okwebaka ku best friend wo kiruma olaba just omanya muwala nga tomumanyi oba otegeera naye tekijjaawo nti nno yebase ku best friend wo ate yazaala omwana gwokola ki goyina era tekifuula taata butaba wa buvunaanyizibwa kubanga bataweereddwa mukisa no listen saagala emotions tuzikozese mu judgment omusango tuvunaana busy bwenzi n'akamanyiiro oba ntegeera naye ate obwenzi n'akamanyiiro tubutuumye irresponsibility saagala tutabike emisango obwenzi n'akamanyiiro bizi yabukola ku Nwagi oba ntegeera kati obwenzi n'akamanyiiro Nwagi obusungu bwe yajjawo ne buleetera bizi obutaba wa buvunaanyizibwa naye nga bizi taweereddwa mukisa kulabye oba si wa buvunaanyizibwa oba si waki era bizi olutalo lwaliko si lwakupuluvinga sitaani nga bwe yamukema okwagala ani Irene ali ku lutalo lwa kulaba ku mwana gwe yazaala nga tannayagala ani Simon bizi ekintu atukozeseza alitukubisa reverse psychology how asose najjayo bye yakola thank you byasoso okujjayo byatukubisiza byasoso teeka ku plate tuwuliriza Winnie Nwagi ebbanga Winnie Nwagi okuva lwe yava mu Coca-Cola Rated Next we get to know she had a daughter tumanya nti yali mu mbeera embi asomose Coca-Cola Rated Next emulese afuuse owakabi swangs emutekinze on afuuse omuyimbi owakabi aze alabiridde omwana we amujje mu mbeera ya ghetto simanyi waje beesanga ayinza okuba ono we nateete ayinza oba yali amubeeza nateete avuddeyo byonna byayiseemu abiyiseemu aze n'omwana we asomose Winnie Nwagi ekisooka kya byonna tatugambangako musajja ono kye yakola yaze ne yeewaayo n'atugamba nakola kino ne kino ne kino ne kino ekyo tukitegedde tabaddeewo mu picture ebbanga lino lyonna bataddewo blockage omwana ntojja mulaba waliwo abazadde abamu abalina ne leverage or privilege okuba nti basobola olaba abaana baabwe naye nga just ali irresponsible let's try to say abadde responsible abadde ayagala olaba omwana yakola olw'obusungu Winnie Nwagi simunenya kituufu nange simunenya tuyawukanye n'abantu batugamba ebyo bye batugamba omusajja yenna ayenda omusajja yenna akola kisinzira obwenzi obukozewa n'akamanyi ekyo nakyo tunakigaana Penny mu mboozi gye twaligundi gye yakola Nwagi bw'aba ayogera ku musajja amwogerako as an irresponsible person nange omuntu ali irresponsible omuntu gwe nasalako men try so much omusajja akwagala let me tell you he will do everything possible to get back to you okitegeera they will make you understand yes awuliriza Simon ndi mukwogera ng'omwana w'obuwala muli mukutabika fayiro I understand tukimaking a hard like oteekawo embeera Winnie Nwagi gye yateekawo nasobola okwerabirira omwana we my question and point is omwana ono bwe yali ng'akyali bebi lwaki teyajja mu mawulire nga Nwagi tannafuuka star lwaki asazeewo kujja kati natandika n'okukola ennyimba kweyo kariya ye yagwanga tanaba nakutandika lwaki asazeewo kujja kati no I'm just asking ndi mu kubuuza ng'omwana eyakula ne maama we tuyinza obutafuna mukisa kufuna saidi ya Nwagi ye yatugambiddewo bannange muneesonyiwe walabye sinapu ye nga mukambwe naye waabanga
video gye tulina ku Nwagi ng'avunaana busy butaba responsible oba ontegeera bulungi naye ng'ekyayawula Nwagi ne busy bwenzi bwa busy kati wano njagala kulaba ku Irene tulabe desire ye bamulabirira kati tetunafuna ku Irene ng'avaayo tugenda kutandika kunaanuuza nsalo and Irene tagenda kuvaayo kulwanira Nwagi lutalo nga Nwagi tayagala kulaba ku Irene. Let's understand this. He says he's a responsible father. Irene must come out and show us if Irene is not complaining, she's okay. Why would I risk my child we masobola mwelabirira lwaki ojja ng'empale ng'oyagala mulabirira kati? Let's make points straight. Yes. Nwagi ave ayogera ensonga eri emu wayagala mukwano ulira ensonga nze kyenjagala kitereezebwe bwe kibanga bwe bitobe bikola ki bwe biri kyensaba kitereezebwe busy webaka ne mukwano gwange era olunaku webaka ku mukwano gwange toliddamu kulaba muki mwana busy abeereyo ng'akimanya ekimulemesa okulaba omwana we yensubi gye yakola ki yagezaako okuleeta child support ne bagigoba mbuuza bubuuza uliriza katugenza mu kugundi yani ya busy jagambye I've tried to make things right naye ne bakola ki ne baŋŋaana nze siri mu kuwoleza busy by the way naye njagala fayire entuufu evunaanibwa omuki omuntu omutuufu oba ontegeera nti wegubanga omusango ogumisa busy omwana bwe bwenzi bwe yakola kyetuba tumukola ki tumukomerera ku oba ontegeera naye si kumukweka mwana olw'ensobi gye yakola ali tuleeta fayire endala kubanga era tusobola kulabirira gwe sikola ki anti kati era mu nsonga yeemu batugamba olemeddwa tolina kyolya ng'olamuza mbwa nzungu bwenkugambidde njagala ndabe ku mwana wa Irene kale ne bw'aba asomera mu UPE then I see like is he really responsible like he claims to be? naye nze kyenteesa busy tumuvunaane kyeyakola ki kuba kyo kyennyini kinene kimala waki tuwongerako kyatakoze saagala nnyo bantu balinnya mu future ya omwana ono akyali muto maama we bw'aba amwesobolera bambi fiira gye wali wafiira gye baakuteeka ddayo si ye taata w'omwana ave ku Winnie Nwagi n'omwana si ye taata w'omwana bannange abamu muzaala mibiri muleke omwana ono wabuwala agenda fumbiro bagenda nze kyensibangamba abewaffe bagenda kumpasa bwenfa banzika ku kijja ate nekira neera nekya busy n'akulaga nti si kipya naye yayagala ku best friend wange oba mukwano gwange but then was it in the same period he claims omwana ono already yaliwo ali sure nti omwana ono yaliyo nga sagana nyiiga busy mumuvunaane kyeyakola temumuvunaana kyatanakola kyemutamuwadde mukisa kukola tugenda muvuma paka kale naye nga ye kyemmanyi Nwagi munyiivu ate nga mutuufu kale kaakati awo tuvudde otulina kyawo